Bana ensanyuso balaba. Mujeba liko. Mulistede. Mulistede. Ani chigenda kutokota nachi. Nachi. Kaganize muntegede siwe kiri. Muna Uganda yiya nnyo manyo muntu waba yiya nnyo. Mweyetebera ne golo. Kati muna Uganda mukuyiye nnyo. Yatoka ekiseera abamu nga baba tukama ku kisenge. Emirimu gyonna ekisenge gitawanya wali e Kampala. Kuba yeringanga base y'emirimu mu Uganda. Ensonga yaki ya price. Inza at least ngezezaako ku mirimu emirala. Nekinyumizaako baganda bangaabo Saalongo bandi ne bagamba nze nakera kencha ne kwata mukyala ne muteeka mu masimu. Ne nkwata ssente ne mugatandika okusuubula. Twagenda masimu batugambe obusimu obwo butono kali 10 5. Ujwa maloteka edduka n'otugamba amusanze kagudde kali 10 2. Ne nkozesa influence yange nga Icep. Ne ngamba nga buli muntu wangubira na aleta kalango bwati njagala kalango ke electronics masimu ngakugamba atofaayo. Ngenda ku advert ino ya bwerere. Naye tusuubulengako wano. Of course nalinga nkimanyi kuba yagenda mukumbalira nka price na bikinga ngenda okulaba si kyangu okufuna mitwalo 12 bikigendo ba 15 ba 3 ngenda funa muki mukalango naye ngambala longolwana ono wafuna customer asigala amukola ki amusuubulako naye mmanyi ekyasinga okuntiisa waliwo omwana kwano gwange yansuubulako waawo oziboyite eno nekabo omalirawo ushe wale ishaka. In fact ushe atali rojazi n'omulenzi yali awo yenyandera bidde naye lumu yakoba essimu nangamba njagala essimu za milioni 1.2 lwagira asobola nyingi omukyala ngamba kati nno mwegalikira konze kiki oba kati agenda kuzaza sente mmeka message ekigambo kyali kimu ekigambo ekyali ekyokubiri nga lumu ngamba mukyala wange kati nga woludde waawo bangambi walwedduuka libatunda milioni 3 njagala ddegula ngamba Icep tomala budde guno si mulimu gwabo yabayita bavubuka basubbalu yaga guno mulimu gwabo no buvubuka basubbalu tomala ki nangamba ensonga zaali bbiri nangamba ekisooka gwe muntu gwe bakubira essimu oli nagamba njagala advert n'ofuna emitwalo 20 ng'ogenda kukozesa eddakiika mmeka 3 nanga ne mukwano gwo yasaba essimu omulaba bwagula essimu za milioni 1.5 ndyako emitwalo nga 8 nanga n'ekyo nze tekyanditiisizza essimu zino zifa ate n'azinkomezawo kyokka ate ffe gye tuziweereza e Dubai n'akaweereza essimu 5 n'akaleeta batches nga 6 nga ziri tebannazikola ki tebannaziripulesinga mbaleetera challenges eziri mirimu emiki emirala ono olw'okuba yali avudde wano mu firimu bwe yagenda n'atuulako mu mulimu oguli omulala yaŋŋamba toyono na ssente kujjawa eno teriiki teri ssente naye abaliyo bayinza okolaba ng'eriyo ssente okusinziira ku birooto bye bakola ki naŋŋamba firimu yina ekintu kimu kyekintu kyogenda okugula ebokisi ya mitwalo 3 ogitunda ku layisi firimu eya layisi ennyo twabalanga ya 10 baffe tuwala eya layisi ennyo ojja mu mitwalo 6 naga n'oba ataddeko obupapula n'oteekako n'akaveera era ogenda okunzika ngulidde ku mitwalo ekintu kyotadde mu mitwalo kwegamba ekintu kyotunze mitwalo 6 ng'ekitono ennyo ojja kuba olina amagoba ga mitwalo nga 10 ate nga tekikomawo ate nga tekiriiko bigambulira tekiriimu nnyonyi tekiriimu ki era twasitula ebintu byaffe ntudda kwezibula tudde ebiseera ebyo that's when I refurbished that shop ojuke nalikola bulungi ennyo sente zonna nizitwala kukola dduuka lyamaki y'amasimu nze ngezezaako nnyo emirimu mwalabako obulambo bwa electro center temwaliraba nakolako emikolo bwe nakoze videograph nabadde official videograph watussa kimu mwabasinga mumanyi kwagalana
Kamba pili ko Kampala bananyine bayita batossa kimu. They are 50 rich man in Kampala. Bayine ekibiina bakiyitaani kwagala naye kwa erimu mukaaga kiro bina ne bande abagagga b'e Kampala bayitaani nze nali official videographer wa naye mbaseseebu nafunayo okumanya abantu bonna ab'amaanyi. I met the Archbishop, I met the Vice President. Nze mu videographer ne Museveni namusutunuzaamu kamera naye namukolerako buli omu namutunuzaamu ki kamera. Nakola National Teachers Day mirundi 3 nga mami wange ayimba nga iva mu State House nga nkwata Museveni si asembe mu kwanga mu buli kimu nakikola ki naye COVID we yajja Icep n'entuuleka n'engola firi bwe baasumulako Kampala ono nkakasa mwena mwali mumanya Icep kata kyatukolera firimu tembijjukira ebiseera bwe nasumulula firimu nga COVID yawedde nga weziri nnyingi mumanye ekyalo kamera nazitunze n'enzimalawo. Kamera nazikoze eki? Nazitunze n'enzimalawo. Okitegeera? Naye nkola emikolo nga nkolera tussa kimu ki? Group. Ezo big weddings ezisinga okuba ez'omutawaana nze nga sina kyesirina nze naleeta drone mu mikolo mu Uganda. Nasooka naleeta jibu nga nene nnyo ekomera erina mu store eketudde. Ne introducinga drone kubanga twali tuyiya nnyo. Omulimu naguwa nnyo naye mbabuulira amazima. Sina kyendalaba nze ntwayinza emizimu gyonna ngigezesezzaako nenjigerageranya neki ne firimu bwe nadda nenkola firimu nemba ne firimu COVID naggwa nembagabira firimu nenkwata ekitabo kyangu nakimanyi nze mpala kirali mmotoka nkati kiri wali nze kuba mbeera n'ekitabo 2 nze edduuka lyange mpita nali nze mpita nali nze simu yange yafuuka mobile money tesobola kumala ssaawa 2 nga teyingiza ki sente. Nagenda okulaba firimu kyezikola nasingako ebifaananyi nembibateera wali abagagga n'abasajja bange abemulewo kiba Freeman akubira nakubuza Icep okola kino nga nze jeeni and I'm so happy jeeni naye oli bulungi nti muzeeyi no ndi bulungi nnyo saagala kukomawo eyo ndi buki bulungi nnyo nali nvuga Nuwa UFV ey'amaluuni awolo atagimanyi nga nkola ebifaananyi nga nkwatira bani bakwagala nakati mpaakinga emmotoka 5 mu kikomera firimu nadda buzi muki mpaakinga emmotoka meka mu mikolo nagula Nuwa kati kamanyulizo ya Nuwa nagigula omusajja n'ambanja $1.5 naye nanoonya ssente $1.5 nga sikola ki naye nga nakunyumiza sitole engeri gyentuuseemu wano olwaleero. I have exchanged 3 cars. Emmotoka eyanzija eryantonde baagijje Kampala nendeeta nensindika drone negenda ejjinja nekola drive ey'emikolo kwegamba otambula kati nga Icep obulamu kati obulamu bulinganga wabukola ki wabubala we basibe bagamba nti obulamu bulinga we nabukola ki ate drone yagenze ejjinja nebaga ne drone yate njagala giragako bakakyeki bano abaki abashows na drone kola drive bannange twagirese brand new nengamba omwana kivuga ogirejja ejjinja ate n'ogireeta osange Masaka alfadi eyo nti oli awo ozannya buki naye emikolo ebbanga nenagimala nga nkolera abagagga abasingayo mu Uganda nze omukolo gwe nali nsembayo kola ogwalayisinga gwa $1 million meka naye engeri gye nalifunamu ssente ezo biwanvu sijja bibagenderamu nawuliranga nze nnyingi naye kituufu engeri gye nali nzifunamu ngeza mafias ampa sure deal buli weekend talina okumpa ssente nali simanyi zisinga obuki obulungi kati byonna bibaleetedde obba bitegeeza nti baganda bange kyemuzanyirako muli ku golo emirimu gyonna gigudde emirimu gyonna giri challenge naye omulimu gwa firimu gukyayinako enkizo omulimu gwa firimu gukyayinako enki ne challenge z'ensoft copy era erimu ebirungi lwakuba mwe temwagadde abamu byembolo esinga nti wafudde kuba akapapula n'ova kusala CD n'ova kugula lwayita ogenda teeka buteesi kintu mu kompyuta osigale oyingiza ssente oli agula takompleiningangako ekyo ekintu singa okirowoozeeka agula takompleiningangako nti omuseera
naye kali akantu kekugambye akagenda mu masimu, akagenda mu jeans, akagenda mu bintu byonna byonna ebiri e Uganda wano. Ashaba bakola edduuka na wakaaga wano gumunya naye yalina ekintu eki akusikako ddyo. Okirabye ye kyeyerabira okusala place sikaki kuba gwe nawe oluyingizaayo gumunya nti ye nkozesa mmeka mutwalo nga nawe wandiika gumubbiri kuba kali sikaki kyokka gwe muguza takolanga ki takomplainingangako. Omulimu gwaffe gubadde guyina chance eyo nze mbabuulira ebiri awalala weetaaga ssente nnyingi nnyo okulwaninga omulimu gwa firimu oguteekamu ssente zitandika okozesa ssente ntono okusigala ng'odduka ate ng'oyingiza ki ate abantu baguzalawa Uganda ssente zasigala we bakola ki we bazalawa. Okitegedde kati tebakutegeera nnyo ate ssente Uganda oweegala okugikola balina okubanga tebakukola ki tebakutegeera bulungi. Nze mbabuulira abantu tebantegeera bulungi. Bw'oba oyagala okukola ssente za Uganda tokkiriza abantu kukola ki kukutegeera. Gwe kola ebintu gwe nga gweka gw'okikola ki gw'okitegeera oli nga yeebuza lwaki akikola bwanti naye nga gw'omanyi lwaki okikola ki. Naye omulimu gwe muli mu kuzannyira mu baganda bange nze mbabuulira ne bw'onolowooza nti gwe omanyi tulina ebintu bibiri mu nsi. Nze nja kwegerezangako nnyo. Bwe nasimbulanga okugenda okukola emikolo nagendanga okusisinkana vice president, nagendanga okusisinkana Kirumira, Freeman, ani baani bonna bawulira. Nze katolina kunnyumiza mwalabako ka vidiyo akatradinga ennyumba abagagga basondedde omugagga ssente z'embaga. Olinaga hamu mpadde milioni 10 olonda nnume na predictinga buli ekyali mu mbaga eyo kubanga naye mbikola ki. Lumu nabadde juzi nabadde no introduction ya brother wange nempita ba service provider bitakolanga nabo baatula mu motoka ne banyumiza embaga eyo nga bwe nabiteebereza ngo ebikola ki kubanza omuntu yagikola bagitadde ku TV billion wedding. Nze nga mumanyi nti omukolo gwe namukolera nako ne kwentandikira ku miliyoni 5 yavaako ne bantuuza bagale nga Icep guno si mulimu nze yagenda kwayo sato ogende naye byonna byagala ne ngamba kati oyo mwe yakoze billion wedding ngenda okunyumya n'abaana nga banyumizanga era nga bwe mbimanyi we byali we byakoze eki. Kati kyembadde kuleta kigo ebintu oluusi ebisanyusa nnyo mu maaso olw'olengera omusajja alina electronics osanyuka omulimu guno gukutiisa kuba olengera apaakinze sitooko ki naye n'olimu focusinga ku main picture eri nti omusajja oyo watondawo ffe emitwalo 11 n'ekitundu alyako ssente meka. Ekituufu omusajja alya kasanvu muki naye gweokola biki okutunda firimu y'omutwalo. Kituufu kiri nti omusajja ono okutunda TV ey'emiliyoni alya emitwalo 3 oluusi 2 n'emeka n'etaano. Naye gwe omwana wa firimu by'olina okukola okulya emitwalo 5 ku firimu okwo bitono nnyo kunyweza structure yo kubeera ng'oyimiridde kuteekawo system. Firimu ezange zituuka zigenda kuntuukako bweziti Icep azifulumya bwati emi afulumya bwati funa bweweekwata weekutte kwani ani akuzimbye weezimbye naye otambudde naye otya kuba mazima gali nti buli mugwobeeramu nga oyitamu buyisi nagalaale naawe kukuvuga ki nagalaale. Naye bulwobeera nga olina system okimanyi neetaaga firimu neetaaga ssente bweziti. Firimu ennamalo ziyingiza ngenda ziwaade. Nze nina abantu bennali nnyonnyoddeko ebigambo benneebaza Katonda kati bensinkana n'ogamba nze natuula ne wiki mumuwulire Ibanda ye muntu yamalanga emyezi 6 n'akola ku firimu 10 n'amala emyezi ngenda bikinaga mutakampayo firimu 3. Okitegeere naye natuuka ewuwe ne mmusanga ne mugamba wiki bino byoli byabwerere ne munyumiza ku story ya agent nga nebya agent binagejjanye ebibya ne mugamba naye singa obeera nga firimu zino zifuna buli wiiki zine entono tokola ziri nnyingi piisi 5 obadde ompe emitwalo 3 ameka wulira omuntu abadde afuna 3 agamba omuntu agogaleke naye beeranga nga buli wiiki osobola okufuna mu firimu buno
n'obugabanga bwakakola ki nga bwakafuluma. Lwaki bwe yafuna firimu n'abeera nazo wiiki ezo ng'atunze nanga nemuze ebintu nga bikaluba abaana nga tebangulaako. Ne mugamba lwaki firimu saazikuwadde kutuula wookole ki weebake. Ne mugamba omwana oyo alina kyatasobola kubuusa maaso kyekiruwa wiiki eno n'ojja ne lembofo Icep n'egifulumiza nga tennafuluma tannagifuna agenda Uganda. Wiiki ejja n'ojja ne Terminator gundi zizineera wali boy. Afasaaji omwana ono okugaba ssente zino ewalala kakasa ati aziwaddaani. Ne mugamba ogenda okulaba nga babadde 10 mu wiiki 3 ofunyeeko 2, wiiki 5 ofunyeeko abameka 5. Bakitegedde firimu empya wiiki yazikola ki ebbanga ligenza okutambula. Abantu abo abamu abaluuzinga tosobola kusigana buli ki na buli muntu. Naye oba omaze okuzimba situaki kyetegeeza ki nti firimu Icep agenda ozifulumya nga naawe omanyi nti firimu efuna sente ezisooka zengenda okujjamu ziri bweziti. Awo ne wali omulimu, awo wali omuki firimu eno erina okujja ng'okimanyi bulungi nnyo. Ninaye abantu abamanyi ndi munene bwenti olwali egindi agenda okumpa sente muki ne bwe baba beetaagisa kubawula olina okubakola ki okubawula. Naye ng'okimanyi nti omulimu we gutuuka naawe olina gy'ogukola ki gy'ogufulumya. Noba kushiwadde nti neetaaga omulimu. Kati ebyo bye bikuuma omuntu okubanga alina bino ebitamuyuuyayuuya kutandika kugaba nti kuba buli obeera ku bano bakadeyideyi badde empitawo nteekeraakokko ogenda kutambulira mu levo yaki yakadeyideyi. Era omulimu ogenda guyita mu buyisi naye nga bannange guno omulimu gulimu ssente. Ate naffe twategeera guno bali abantu bemulaba basuubula. Ekirungi mpulidde baganda bange wano bangi abalinamu electronics. Ekintu kyenjogera mukitegeera muki okutunda wuufa otunde ki otunde ki. Ekisooka waliwo disipulini ekwetaagisa ku ssente nnyo nti bw'ofuna $200 okimanyi nenako gumu 2 kubanga zino bwenziriira omulimu ngukoze eki ekitali ku firimu ekitali ku ki firimu bizinesi etambulira ku magoba. Naye eyeetaaga obwetaazi omuntu okubeera ng'osetinze ebiruubirirwa bulungi. Setting ebiki bannange ffe tumanyi okwekubamu oyo mafias akimanyi. Ffe tumanyi okwekangamu awo mu gurupu y'aba agent. Abaana ne bayiwawo obuzimbe, abaana ne bayiwawo buki, abaana bali mu kuzimba buzimba, abaana bali mu kuzimba abo abaana bemulaba bayubu abo bemulya baani buntu babutaddewo buli kaseera akulaga muzeeyi kati nsereka kano kakati kalinkagize bwente kati buno obuzigo nabukoze eki. Weebuuze omulimu guno ogulimu kukola ki? Kufuna muzigenda mu kiraabu akawungeezi. Omanye awo wasinga okuba obuzibu kubeera nga ebiruubirwa by'olina biri wano kumpi ate ng'obulamu bwe tulimu buki obwanvu. Kati bw'omala okuseetinga ebiruubirirwa byo n'omanya nti nno biwanvu gwe kennyini ogenda kwefuga omanye engeri gy'olina okuddukanyamu omuki omulimu guno. Temanyi nsonga lwaki asyaba akwegayira okulinnyisa purayisi. Gwebuuze onoofuna ddi ssente mu firimu y'ebibi? Ogenda funa ddi ssente? Sooka okyebuuzeemu. Firimu eno ogigabira siringi 2, siringi 3, ogenda gikuŋŋaanyaamu ddi ssente? Abatadde ku bintu ebirala mu maduuka agamwe musooke mwebuuzeemu. Mutunuulidde okuŋŋaanya kye bayita okuŋŋaanya amagoba mu bintu ebirala. Weetaagisa kukozesa ssente mmeka okufuna $10,000 naye ng'ate oyanguyira okufuna $10,000 ebyamagoba mu firimu ng'okoze byenkana ki bitono nnyo byokola mu firimu n'ofuna $1,000 ki. Naye lw'okubanga obeera n'ebirooto bino ebya njagala jasitize $10,000 kawungeezi genda ku yunivasite wali y'ekigulu. Kati ebyo bikuleetera okubanga n'enkola gy'okolamu yakuyisaamu buki. Kale nze kyembasa abaganda bange, nze mpulidde abantu bangi nnyo wano eno. Nsanyuka nnyo okulira ng'omulimu guno gulimu abantu bangi nnyo. Era nze neemubuuza asyaba ono ebintu bye nalayira byesiriddamu era bineetunda. Naye mistake ze mmanyi nagikola lumu ate nagikola kaakakiddwa era terikola ki teriddamu. Nze sikyaddamu kwetaba mu mboozi zonna zikwata abaana ba firimu. Ekyo nakigaana era nakirina sikyakiddamu kuba nakizuula olw'okwata omwana wa firimu
omulimu ogw'obuse kyobalaba beba dealing direct ne Icep naye ayigiranire sleep nenfuna otulo twange n'abo abameka neŋŋamba kangende n'abo ono mulala kamuleka akole nga bwakola ki bwayagala ye waba alabanga kyekimukola ki kyekimukolera kubanga nze nategeera omulimu guno force tekola muki mulimu guno kikulu nnyo omuntu okutuulwana yeetegeerera obutegeezi nga tebakukase buki bukasi kyenategeera ku firimu buli muntu bamuteekako ekikono afuluma buki ate nga buli muntu ali mulimu guno alina kyatugattako ayinza okuba leero talinategeera mulamwa gwa kino kyobadde omugamba naye ng'ate ekyabadde agenda kugutegeera kati womufulumya oba tofunye gwoba ofiiriddwa ekyali mu baganda baffe bali ab'ekinnayuganda ebbanga operation ebbanga lizaakuba firimu operation zezasinga okusuula omulimu gw'abantu abali muki mu firimu kuvaamu abantu abali ab'amaanyi bangi bagenda mu mirimu emiki naye nze mbabuulira nabo bagenzeeyo abamu bafunye emirembe naye era abamu tebafunyeeyo miki kubanga omuntu avudde awantu ono wazadde ali nga wangu nnyo nga weetaaga okukola ebintu bitono ogende muki mu maaso. Ekirala mpulidde muganda nga Shaba bagamba ekyokwegatta bannange okwegatta okujjako omuntu atayagala kugenda mu maaso mu nsi muno okwegatta ge maanyi ate biri byonna byetwogeddeko mujja biteesaako mubituukeko bulungi namuna bamuyina ebibagatta ebiki ebirala muyinza okuboneka investment club oba ekibiina mu ngeri yonna emufuna ekibagatta kyekigenda obbatuusa ku kirala ekikola ki ekiddako kale kikulu nnyo buli wamufunye omukisa gw'okwegatta ne mukkiriza ne mukola ki ne mwegatta ne mugenda mu maaso. Nze siina bingi nnyo birala bya bagamba okujjako basaba obbabuulira nti omulimu guno ababubuulira omulimu gwa firimu guggwawo si gwokka emirimu gyonna giri mukati abaga mu Uganda mmwe muyina okwerowoozaako kuba temuyina walala gye mugenda kuddukira n'emirala gye mwagala okugendamu gyafuna nze nkakasa yatandika okukola keeki erina okuba eno keeki sayizi endabika lya mitwalo nga 90 naye abagenda bajjabbe bagenda basala ki buli mulimu gwonna gwafuna ddaki obutebe buno twakola tumanyi bupangisa sirigi luki ne kakka ku 7 ne kakka ku 5 kati mpulira n'akaabimika n'akaabimiki kali ekitegeeza buli mulimu gwonna naye jjukira ekinjawulo ku katebe kano kaliko okumenyeka kalimu okugula emitwalo 2 n'omusobyo ekitali kuki ku firimu kati ulwanira wano wookola ki wootegeera olwedde wobadde otegedde enfuna yaawo nze kyenkusaba lwanira wano wootegedde osobole okugenda ne wano maaso kubanga wano wangu wakuggusa kuba otegeerawo naye ojja kgenda mu territory gyotakola ki gyotategeera abantu batandika okugusanga bagambe omusajja wuyo abannaani omusajja wuyo naye nga nze mbabula bannange nayisi talina ajja kugusa waliwo bameka bali basuulangako mu Kampala emyaka nga 10 emabegeddeeyo nga wasuulangako ekampala waleke ku mukono wali omanyi omusajja gwayita bulubaadi ani era amanyi omusajja gwayitanga bulubaadi budala tewali eri amumanyi kumwa twalina omusajja mu Kampala omwo bamuyitanga bulubaadi bulubaadi era atunda firimu yatandika okutunda firimu ezalayisi nga tetunagenda ku muyimbi papa ng'atunda ne input naye firimu ya layisi ekuba firimu yakuba bulubaadi twasigalira musanga mabaala wano n'omugamba kwata yemeka naye kugamba omuntu eyatundanga input n'atunda flash n'atunda buli kimu naye ngewe walayini bulubaadi musajja munene yinkana nga ashabu abaali bamumanyi Kampala abasinga bemunamubuuza bajja mubabuulira naye budala yasiga wowulira we budala naye tumusanga mabaala nga baalina nzibabingamba nga sikirabangako ne musanga enjuze najja nankumi bali era nange ne musimbe yetambi nga budala kwato kuba nange budala najjangawo naga ASP hijibe haka flash genda oba ku musajja nga ba flash bulubaadi nga agaba ne flash agaba CD okula input na ku box flash no kwasi naye nga afutunda firimu za layisi yamala ne kimu bana akola ki nze papa naye ko mu nkiiko eziwera papa n'agamba ekiganye Uganda okutambula mu kiseera n'agamba nze ngenda teeka ssente mu Kinnayuganda njagala obbabulira amaanyi ga layisi nti newookola otya tosobola kugawangula
papa yagamba ngenda teeka amaanyi mu Uganda bwe bamukwata kondoza mujjukira papa bamukwata n'amala najja federation ebiseera twali tugirimu ne Edisoft ne Trinix ne Hills papa n'agamba ngenda kuleeta set nze ekisooka bana baseera fili ngenda zigulanga raw copy esinaira baali bawulirako bagiwulirako nga filimu yetasusa miliyoni mu n'ekitundu naye ng'omwana aleeta yagenze n'azannya oba medirubo obaani gwoleeta n'oteeka wali editor editing n'omugamba kola boti computers ze n'osalakeza editing ye filimu nyumwaka mu kitundu n'aleeta busidi obwali obumpi bwamwabulabako bwe bansalanga nga bumpi nga mwateeka filimu n'agaya agenda gitunda singirusawo papa akyali yakwata sente ze n'agenda mu birala yakkiriza nti yayise tasobola kugusa mulimu gwaki gwa filimu engeri yokka gy'osobola osigala mulimu gwa filimu ng'okufunako akaki akasente nze mbabulira ate nga mwekobanya omuntu n'agende wa Adams n'amugamba nti nze yange soft ya 10 n'agende wa Shop nga yebbeeyi yemu n'agende wani abantu bano bagenda kwesootinga era nga bwe bagula kati ng'obadde ofuna abiri agajja mu nkola ejja sigala ofuna ameka kasita muleeko baana mwenna ne muwanga kye mukola buli omu agenda sigaza bakasitoma be buli omu kati mubeemu musigaze obumulumulu obutinye enkya mukeera enkya mugambe naye Adamu zoono yatukola ki yatutawaanya temuyinza kubanga mwenna mwakkaanyiza ne musigaza layibulale emu bbiri ne mutagikuba jjijjawo tereera bakola ki vaawo naye nga nze mbabula kuno buli mu ssente zinadda mu sinema zange nentuula nezibulabudde nenzigalawo nebeerera waka neeriranga mugagga nkozesa abantu 40 nina loole eri wali eri ku nabbuzi olwaleero eriko abantu 40 balya kwali kunze ku firimu byonna ebirala nabikola ki nabita kati nze mbagamba ngezesezaako ku mirimu emirala eyakola ku electronic center nengiteekawo nengiteeka mu buli kimu nenzikiriza enganda nenkola ku dduuka ly'ebiganda nenkola ku dduuka ly'amasimu byonna nga wembikola ngenda okunzika nga ndaba amagoba agali wano ku firimu eri tosobola gakola ki abantu abajiri nabo balinayo omukisa gwabwe Katonda yagubatirayo naye bo baatandika kuva dda ng'alina disipulini ya capital obadde mu firimu omulimu ogutatambula na capital muki muganda ng'ogenda kalubirizibwa okugenda okusuubula jiini oyo omulaba omwana alina botiiki ali ku disipulini wambaani kuba gwe naye mutunuulire ddala gobidde kiikoyina agamba ateekerako akaki akafirimu emirundi emeka agamba nti leeta jiini nyambale okitegeera Katonda yatuwa omulimu gwaffe tugutegeera tulina kuteeka mu buteesi kugwagala na kukolera waki wamu nze nsaba mugezesa ekintu ekyo okugamba nti firimu tutadde ku place etandika bweti nti musigaze empulunguse kuba amazima bwona oyongeza omuntu gwobadde oguza ebibi agenda kugenda naye bwana agenda ewoono n'agenda n'ewooli kitadde eno nawa naye ate okudda enkya akomerawo ddala ewoono gy'abadde ngaakula kuba ategedde ekibadde kimututte pulayisi eri tekikola ki tekiriiyo naye jjukira abantu bano beetooloozi kati naawe owuwo akoona kuli n'agwa n'amalira wano paka naddayo naga nategedde 10 lwelukola ki bwe muti ogenda kunzikanga abantu kububadde oguza bebo booguza naye nga akasente kakoze eki akasente kali mu kintu kya firimu zisiina bingi byakwogera okugjako ensonga eyo pulayisi omutereeze ebisigadde ffenna tugenda kweyagala naye nze siina enti yenna afunye mu firimu ng'atonda sente ntono abantu bonna abangamba balina byebakoze abanyumiriza nangamba mutaka nina kinkoze lwengenda ku dduuka lye nga ntuddewo akulaga CDR 15 ekitono nnyo nkumemeka kale 15 n'olukumi bo bakulaga tebalukola ki owalayise ennyo kale wa 10 akulaga ne soft amutunda mu ki 10 era ogenda okulira kugamba nakoze kalize wayi kali akatunda kalize katambudde abakulaga bakola ki batambula nze siina bingi byejasuusaawo mbeebaza okujja mwebale nnyo bawulidde muli bangi mwebale kubeera mulimu gwa firimu mutusapootinga nze kyekyoka kyejjo bagamba bw'oba omanyi nti no Emmy Ankole sapootinga Emmy asigale ng'akola ki ng'akola firimu bw'oba omanyi nti Saalo ng'akolera omusajja ekiba kimuteeka eyo ng'olaba firimu zinoonya tezijja tasuubire n'okufunayo kaki nze ekikozesa firimu ezo zemulaba ezifuluma constant
bantu bana supporting anti Icep kola film ngenda kwa sente kuki ku weekend bloge zaako okulaba ngo supporting ekiri kino kyowulira ati naye ekyo nakiwulidde kikuba Icep weekuba wekka 3 2 1 Yes, manala ibrali bangambye abantu abasinga mu gende babagamba banaye kufuka agent wa Icep kizibu nnyo twagala nnyo abantu abali serious okola nabo bw'obanga oli serious ffe tuba twagala nnyo okukola naki okola naawe era ng'omuntu bw'ayagala okufuuka agent ffe twateekawo ne tugamba nti agent asasula ka membership fee emitwalo 20 ekitusasula ssente ezo tetwayagala Uganda yonna buli muntu agambe Icep tandika okuba firimu twayagala omuntu ali serious era ne tugamba bwe sasula emitwalo 20 ffe tukuwayo weeks 2 nga tukulanga tutegeeza abantu library weeri firimu ezo nga tuzikuwa ku ssente ze ziri n'otandika okusasula mu wiiki ey'okumeka ey'okusatu emitwalo gyali bigikuyamba okusooka okutandika weeks 2 nga tukuwa buwiiki waka tukulanga tukuteeka mu group y'aba agency ofuna benefits nyingi nnyo singa oba ofuuse agent kubanga emirimu obeera wanjawulo oba wankizo olaba tubadde wano naye ng'omusajja bwagamba nti Adams naganze mafias owulira ati yoyo omusajja gwenkuliraani mafias kintu ekyo kiyamba nnyo okuba ne pulaani oba abasinga naffe kufeero singa twalina pulaani nze okugamba nti najja edduuka kuzibula atudde n'engenda n'entuula eka n'egisigala ebirimu nga gitambula webale nnyo